mulimu buli omu ateekeddwa okuba n'ekiraga omulimu gwakola. Olivia Nakitende naye ava wano ku Facebook agamba nti tewali watali bafere ne mu makyaki obufere gye buli abantu baffe tulina okwebeereramu. Obule Nakitende. Jackson Mwambala Jean naye agamba nti kubalondoola ebiwandiiko byabwe bibakwatako kubasobozesa okuweereza erwamaggwa kooki tetuvaako mukwano webale nnyo ab'ekooki eyo batulabire nnyo naawe bagambe tubaagala. Ku Twitter kakati kwe tugenze ku mulama Dungu Muhammad Gotisose naye agamba nti abasawo b'ekinnansi bokka si be bafere n'ab'ekizungu ekinamala obufere tuddeyo ku ethics oba ennono z'emirimu. Ow'ekinnansi ng'alina okubaako ekyamagero kyakola ekikakasa nti musawo n'okulaga gy'asibuka mu nnono eya Uganda eraga gye yajja lubaale amayembe emizimu oba amaanyi gajjanjaba. Oteeseza bulungi Muhammad Dungu naye katugende wa Ssaabagwanya Isma naye ateeseza ku nsonga y'emu agamba nti gavumenti eteekewo amateeka amakakali ng'omusawo bw'akwatibwa mu bufere bwonna asibwe emyaka 15 tulabe we banaddamu okufera kuba kiviirako n'abantu okufiira obulamu bwabwe. Ennakirebe kwetuli bali batya abeeyo naye we bali kuteesa. Mweru Sam UG naye ava ku Twitter kuno agamba nti bagende beewandiise kubanga ne bakubba tolina wakuloopa. Ndowooza kyabadde ategeeza kubanga ne bwe bakubba tolina wakuloopa. Mukyala Maria Nasolo agamba nti nga baanika mu lujjudde agamba ndowooza ateesa nti babaanike mu lujjuddeko n'okusobola oba n'okusiba abo abakwatiddwa nga bafeera naddala abasaddaaka abantu nti bafune obugagga. Webale nnyo Mukyala Nasolo. Sente za Isima ateeseza nti ekibiina ekitwala abasawo b'ekinnansi baddeyo beetereeze olw'ensonga nti tekyateekawo makubo ganaakangavula basawo bafere ate nga babamanyi oba bajja ne rediyo wamu ne Terefayina okwekubira bajja ne ku rediyo oba ku Terefayina okwekubira obulango. Mukulu Kiwanuka Steven naye agamba nti abakulira abasawo b'ekinnansi be balina okwekolamu omulimu okugjamu abatali batuufu bizibu byereere. Webale nnyo Steven. Ono ye Mutyakura Nahson agamba nti Uganda nayo etandike okukola nga Congo. Agaba Uganda naye etandika okukola nga Congo kuŋŋaanye abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga babawe magic tests mu bantu then anaziitanga bamuwe certificate of recognition. Webale nnyo Nahson. Ndowooza Congo ebakikola wabitegeera otya simanyi naye webale kuteesa. Sigala ng'okyateekayo endowooza yo ku Facebook ne ku Twitter nga olabye nzisomyawo. Za makulu nnyo eri enkulaakulana y'eggwanga lino naye endowooza zammwe ng'abantu oli ayinza okugamba nti z'abakozi ba Terefayina naye si bwe guli. Tukyeyongereyo n'amawulire Gambuuze. Omulamuzi